oluganda nantameggebwa, oluganda nantatembeka, lukutuusiddwako kojjange Father Godfrey Katose Mwogerere ava mu ssiga ly'omutaka Ggere Emalanga Ssese era nga yeddira Lugave. Ambuleera kigambo kya Luzungu, ambuleera kigambo kya Lungereza, ambuleera kigambo kya Lunyanyimbe. Mu luganda nantameggebwa era oluganda nantatembeka. Obadde okimanyi nti ambuleera ng'abamu bagyeyitira manvuuli nga n'abandi bagiyita tamusiya. Obadde okimanyi nti mu luganda kasangwawo olw'okubanga ambuleera eno okujja mu Buganda nga yaliwo dda nnyo. Obadde okimanyi nti zi ambuleera z'Abaganda ezedde ennyo ezaakolwanga mu byayi by'ebitooke, obadde okimanyi nti zaayitibwanga enjaawo. Enjaawo. Ddala oluganda nantameggebwa era ddala oluganda nantatembeka. Nze Kanoonya Juma Omulangira ow'Ebukerekere. Gwe wenna ayagala okuwagira akanyomero kano yita ku +256 751 476 ng'osindika ekifaananyi kyo. Oluganda lugundiire ne Ssaabasajja Kabaka awanga.